Welcome to Tamais International Schools. Tamais Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamais International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamais International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamais International Academy. We make your child's dream a reality. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ahmaduhu subhanah wa ashkuruhu ala ni'matihi allati la tuhsa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Athna ibadahu al-muttaqin. Wa athna nabiyahu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi akmali sifat. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أيها المؤمنون، فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، تركنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala, nannyini bitendo ebirimu obujjuvu byonna ye Allah, era nga amatendo amalungi gatendebwa ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah waffe oyo omulezi w'ebitonde byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi, ebirabwa n'ebyo ebitalabwa, omulezi waabyo ye Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa almustahiqu lilibada, yasaanirwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga asinzibwa, kubanga ekyatutonza naawe kubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Yatenda ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'ebitendo ebijjuvu. Ebitendo ebyo byajja mu Qur'ani ey'ekitiibwa, ng'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu mpisa esinga okubeera ddala ennungi. Era Allah n'atukubiriza okubeera nga tugoberera omubaka oyo nga tumuyigako ebitendo byebyo ebirungi. Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mwalina ekyokulabirako ekirungi ekya nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah gwe yatenda ng'amutenda n'ebitendo ebirungi. Mu ebyo ebitendo bye yajjayo Allah, olwaleero ebibuza abantu mu bulamu buno obw'ensi ku mulembe guno ogw'enkomerero, kye kitendo eky'empisa ennungi, okweyisa obulungi. Kyava Allah subhanahu wa ta'ala yatenda nabbi n'agamba nti wa innaka la ala khuluqin adhim. Mazima gwe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, empisa zo zaalaga wala nnyo za waggulu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asooka okusaasira n'emirembe bidde eri nabbi waffe oyo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala,
lyekkubo lyokka erigenda okutwesiimisa mu bulamu buno obw'ensi n'obulamu obwakhira. Ng'okutya Allah teeka wakati wo engabo ey'okubeera nga weewala ensonga zonna ezisobola okukuyingiza omuliro. Tubeere nga Allah subhanahu wa ta'ala tumutya, ate era tumusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atunywereza ku ddiini eno ey'obusiraamu, kubanga teriiyo buwanguzi na kwesiima na ssanyu muntu lyagenda kufuna mu bulamu buno obw'ensi n'obulamu obwakhira okuggyako nga musiraamu. Ebyengera byonna abantu bye bafunye ku dduniya kuno boolaba abatiba, obujjuvu bwabyo buli mu ddiini ya busiraamu. Yenna alina ebyengera ng'omulaba atiba yeeyagala, naye ng'ekyengera eky'obusiraamu takirina, ebyengera ebyo bikendeevu. Gwe wekka alina ekyengera eky'obusiraamu, eyo neema, amakulu ago Allah ge yatuwa. Ne bw'oba tofunye matiribona gano ga dduniya naye ng'olina obusiraamu, olina ebisumuluzo by'ejjana. Kyava Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza n'atugaa nti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bannanga okufa tekubatuukangako. Oli n'atuuka okuva mu bulamu buno obw'ensi nga tajeemulukukidde Allah, nga tasiramuse. Teekayo amaanyi ku mikwano gyo gy'owangala nagyo gitannaba kusiramuka. Oteekeyo amaanyi n'okufaayo n'okuwanika emikono eri Allah, okusabira ku bazadde bo abataafuna kyengera kino kya busiraamu, babeere nga bakiyingira. Kyova olaba nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yafaayo nnyo eri taata w'omuto Abu Talib, hatta ne mu kaseera akasembayo ave mu bulamu buno obw'ensi n'atuula waali ng'amukoola ayingira obusiraamu. N'amugaa nti ya am kulu la ilaha illa Allah, taata gamba la ilaha illa Allah uhaju biha inda Allah. Bw'onooyogera ekigambo ekyo n'okyatula n'okakasa n'oyingira eddiini ey'obusiraamu, ngenda kukuwolereza nakyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Talib bw'atyo Allah bwe yamujja mu nsi ng'ekyengera ekyo eky'eddiini takifunye. Kiregeeza ekyengera kino eky'eddiini ey'obusiraamu kyekyengera ekinene ekisinga ebyengera byonna byolaba mu dduniya, bye wali olowoozezzaako ne byotalowoozanga nako. Ekibisinga byonna bwe busiraamu. Beesiimye abanywezezza eddiini eno ey'obusiraamu okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga ddala basiraamu. Baganda bange abasiraamu, si buli afa nti afa musiraamu, si buli afudde n'erinnya ery'obusiraamu nti afa musiraamu, wabula omusiraamu oyo yamanyikiddwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Fuba nnyo omanyike mu maaso ga Allah n'obusiraamu, fuba nnyo otuuke mu maaso ga Allah ng'oli musiraamu ddala, kubanga osobola okuwangaala mu nsi muno ng'erinnya ly'ositudde lya busiraamu naye ng'eri Allah tobangako musiraamu. Kubanga eddiini eno ey'obusiraamu y'eddiini Allah gye yatusiimira n'agitulondera mu madiini gonna, n'agituma nayo bannabbi bonna. Allah be yatuma eri ensi eno yabatuma na ddiini ya busiraamu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala an yumassikana ala hadha ad-din al-hanif. Allah atunyweze, atuyambeko, atujjulule mu bulamu buno obw'ensi tutuuke gy'ali nga ddala tuli basiraamu. Baganda bange abasiraamu, olwaleero njagala twogere ku sifaatul muslim, ebitendo eby'omusiraamu. Omusiraamu ddala ateekeddwa okuba na bitendo ki? Abantu bangi batuyita abasiraamu, abamu nga n'amannya ge tulina ku siteegi ga busiraamu era nga baga nti musiraamu nga lyerinnya eryakkalako. Naye ddala omusiraamu yalibadde na bitendo ki ebimutuusa ku kibala ekyo, ebimutuusa ku kigendererwa ekyo ekinene Allah kye yasiimira abantu ba umma eno n'atuyambako Allah ne tufuuka abasiraamu. Naye ebitendo eby'omusiraamu ateekeddwa kuba na bitendo ki? Ekitendo ekisookera ddala salamatul aqida, kwe kubeera nga enzikiriza y'omusiraamu ayitibwa nti ddala musiraamu, aqida ye enzikiriza ye ddala ntuufu.
ala almanhaji sahih, ng'etambulira ku system, ku programu entuufu ddala Allah gye yassa mu Qur'ani ne sunna za Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Yenna alina enzikiriza nga musiraamu, ekyo ekitendo kikulu. Ekyokuyita erinnya ery'obusiraamu si kyekikulu. Ekyokubeera nga oyambadde enkofiira eziwera si kyekikulu, wabula ekikulu salamatul aqida, enzikiriza yo mu Allah. Omuntu asobola okutoola shahada ng'avudde mu famire ey'abantu abatali basiraamu, n'asiramuka, oba awasiza mukyala n'asiramuka, naye bw'atuuka okuva mu bulamu buno obw'ensi, famire esobola okumukayanira n'egamba omwana waffe tasiramukangako, tabeerangako musiraamu, era ne bamuziika mu keesi, ne baleeta ne bapasita ne bamusabira bafaaza. Ekyo kye baba bakoze si kyekikulu, era ekyo tekimuggyako busiraamu bwe. Obusiraamu salamatul aqida, obutuufu bw'enzikiriza, wakkiriza watya Allah. Kyekigambo kyewayatula noga nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada rasulullah sadiqan min qalbika. Senga okakasa ekigambo ekyo n'okyatula nga kiviira ddala ku ntobe ey'omutima, n'obeera ng'oyingidde obusiraamu, famire ne bweneekaayana, ne banaakuziika mu keesi, ne banaleeta omusaalaba, ne bateeka kabuli, naye nga waffe oli musiraamu, ekyo terina kye kikyusa. Omusiraamu yenna mu bitendo byo lulunkana nnyo obeere ne aqida entuufu mu Allah. Aqida eyo entuufu erina okubeera nga erina masdaru bbiri, ebikolo bibiri kweva. Ekikolo ekisookera ddala al-Qur'ani al-Karim, kyekitabo kya Allah Qur'ani ey'ekitiibwa ekirambika enzikiriza y'omusiraamu. Wa'budu llah wala tushiriku bihi shay'an. Aqida etulambika nti abasiraamu balina kusinza Allah. Omusiraamu mu bitendo bye asinza Allah, tasinza bibumbe, tasinza ntaana, tasinza miti, tasinza bantu, tasinza bamalayika wadde okusinza omuliro. Wa'budu llah wala tushiriku bihi shay'an. Omusiraamu ddala mu bitendo asinza Allah mu bwomu, n'atasinza kirala. Masdar eyokubiri omuteekeddwa okuva enzikiriza y'omusiraamu ddala ayitibwa nti musiraamu mu bitendo bye as-sunnatu as-sahiha, yenjigiriza ya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, oba hadithi entuufu ddala ezirambika nabbi bwe yeeyisanga, ezirambika ebigambo bya nabbi, ezirambika ebikolwa bya nabbi, nabbi engeri gyeyawulamu Allah. Olaba yava ku bantu be ng'ali Makka, n'agendanga mu mpuku ne yeeyawula asinze Allah, era eyo obubaka gye bwamusanga, Allah n'agamba nti iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Olaba omusiraamu yenna alina okufunayo akaseera ka silent moment, ne yeeyawulako yekka n'afumintiriza. Omuntu buli we yeeyawula ategeera nnyo, omuntu buli we yeeyawula asalawo kyekituufu ddala. Kyova olaba nabbi yeeyawulanga n'agenda mu mpuku n'afumintiriza ku mutonzi w'eggulu n'ensi, n'atasinza miti, n'atasinza lubaale, n'atasinza masanamu. Allah kyava amussaako obubaka n'amufuula nabbi w'enkomerero, n'agamba nti iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min alaq iqra wa rabbuka al-akram. Enzikiriza yobweto bwetekeddwa okufaanana. Ekitendo ekisookera ddala nga tebannakuyita musiraamu ku siteegi kw'oyimiridde, ku dduuka kw'oli, sooka olongoose salamatul aqida, obutuufu bw'enzikiriza. Musiraamu omutuufu akkiririza mu bwomu bwa Allah n'ebitendo Allah bye yeetenda nabyo, nakkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala ye mutonzi, yasinzibwa mu byonna ebiriwo mu butuufu. Allah yateekeddwa okubeera nga asinzibwa. Wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun. Allah teyatonda majinni n'abantu okujjako lwa nsonga eri emu,
kubeera nga Allah tumwawula mu kumusinza ne tusinza ye yekka Allah. Kyekituleese wano olwaleero mu jjuma, kyekituyimiriza mu swala nga tugaa nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buli musiraamu buli wabeera n'ekyennyume ky'ekitende ekyo obusiraamu aba buli bbati. Kasita onoobeera mu shiriki, kasita onoosinza ebibumbe, kasita onoosinza lubaale, kasita onodda mu kusinza entaana n'ozisaba, kasita onodda mu birala n'otategeera Allah mbwomu, beebo Allah be yawejjana nga bamaze okukakasa nti Allah ali bwomu, n'abagarantiikako ejjana mu bulamu buno obw'ensi. Faradiyallahu anhum wa radu anhu, Allah n'abasiima ate nabo ne bamusiima. Ekyo ekitendo kye kisookera ddala mu bitendo eby'omusiraamu, obutuufu bw'enzikiriza. Ekitendo ekyokubiri mu bitendo eby'omusiraamu, almuhafadha ala salawaati, okubeera nga yeenywereza ku swala zikuuma mu biseera byazo butiribiri. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, eswala Allah yagiteeka ku bakkiriza abasiraamu mu biseera ebimanyikiddwa. Fuba nnyo mu bulamu bwo buno obw'ensi bw'olimu okubanga gwe okuuma eswala. Omuddu awangaala atya nga ddala agamba nti musiraamu nga mu butuufu asaala mu Ramadani mwokka? Olina agamba nti nze ndi musiraamu n'abanzaala basiraamu, naye ng'asaala awali emikolo, awatali mikolo nga tasobola kusaala. Omusiraamu awangaala atya olunaku esswala ne zimuyitako olw'okuba ali ku mulimu gwa mukama we. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Ibn Umar yagamba sallallahu alaihi wasallam, buniya al-islaami ala khamsin, obusiraamu Allah yabuzimbira ku mpagi ttaano. Empagi esookera ddala ya shahada. Empagi ey'okubiri iqamatu ssalah, kwe kuyimirizaawo esswala. Bw'oba ddala mu bitendo byo esswala ekyakkaluubirizibwa ng'ogifunamu obukalubo, osaalako mu Ramadani. Bwe wabeerawo abantu n'osaala, mulimu n'omuteeko gw'abasiraamu ng'esswala yaabwe ya jjuma, era ejjuma bweggwa nga bakitadde paka wiiki ejja. Ddala mu butuufu obusiraamu bwo, ekitendo ekyo ekyokuba nti ddala obuli musiraamu tokirina. Ebitendo by'omusiraamu ddala alina okuba nga esswala agikuuma mu budde bwayo. N'asaala esswala ttaano, mulimu aga nti alhamdulillah, Mungu yansaasira kati ngezaako esswala ebbiri nzimalayo olunaku. Allah atulagira esswala ttaano. Kyovulaba nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'ava mu bulamu buno obw'ensi, mu bimu ku bigambo bye yasemba okwogerayo eri umma, yalaajanira abantu ba umma ng'abalaajanira n'aga nti ummati ummati as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Abantu ba umma yange sikyalinayo budde, sikyawangala kisukka wano, naye essola bannange, umma essola, abakyala essola, abasajja essola, bali ku mirimu essola. Nabbi n'atuuka n'oga nti wama malakati aymanukum, n'egyo emikono gyammwe, abantu bwe mulinako obuyinza bwe mufuga, mubalaajanire, mubateekeko amaanyi, teekayo bidi okulaba nga basaala. Ayitibwa ate ddala nti ddala musiraamu, alina ekitendo eky'obusiraamu nga gwawangaala naye gwagulira emmere ng'obulabirizi bwo Allah yabuteeka mu nsingo yo, n'omuwa ebyo byonna nga tasaala, n'oga nti nze ndi musiraamu. Mu bitendo eby'omusiraamu alina okubeera nga esswala agikuuma, agiwa ekitiibwa, agivaluwinga, temuyitako takkiriza muyitako. Bameka abalagajjalira esswala eya subuhi netuyitako, abamu ne bagisaalira mu budde obusaalira mu salatu duha, naye ng'ali mu bikunta, bwe yeekyusa, bw'atunula ku ssaawa, wawulira amawulire, asooka ayagala aveeyo asaale. Obukulu obwo bwokka ebesswala eyo ey'okumakya, Nabbi sallallahu alaihi wasallam gyayogerako n'aga nti man salla subhi fahuwa fi dhimmatillah, yenna ayimirizaawo subuhi n'agisaala mu jjama nga musajja, fahuwa fi dhimmatillah, abeera mu bukuumi bwa Allah.
lumu nabbi bwe yalengera omusajja nga esswala ya subihi emuyiseeko ng'enjuba emaze okuvaayo yaga nti dhaaka rajulu kad baala shaitaani fi udhunaihi, omusajja oyo gwe mulengera sitaani yamufuse mu matu. baganda bange omusiraamu mu bitendo byo kubeera nga esswala ogikuuma butiribiri, naaba emikono gyo begifuga boolabirira, teekayo nnyo amaanyi okulaba nga basaala. abaana betulina esswala, abakyala betulabirira esswala, abakyala abantu bemuwangaala nabo esswala. banange ekigambo ky'esswala kyalaga wala, kyalinyisa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu lugendo lwa Isra ne Mi'raj. Allah n'amutwala kumukwasa message ya swala, gano gonna amateeka ge mulaba agasigadde gamukkako ku nsi kuno. naye bwe kyatuuka ku swala, Allah yagimukwatisa waggulu eyo olw'obukulu bw'ensonga. senga abantu babeera n'omukulembeze waabwe mu nsi ng'ebiragiro byawa ajja ku TV n'alagira prime minister gamba abantu teeka kino mu nkola, oba n'alagira owa poliisi, naye kwolwo n'alagira owa poliisi oba n'alagira prime minister agende mu state house abeeko ebiragiro byamukwasa maaso ku maaso. message yetwalibwa nti nkulu. ebyo nno bya ku nsi, naye swala Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali agikwasa ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah yayita nabbi mu lugendo. Allah lwanyumyako mu Qur'ani ey'ekitiibwa mu suratul Isra, subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawla. naye mwaga amateeka Allah ge yamuwa mwe mwali swala. omusiraamu ddala mu bitendo byo valuwinga ekigambo ky'esswala, gitwalenga kikulu. naye abamu obutavaluwinga swala, kyovola abasooka ne balaba emipiira gyabwe abawagira zittiimu, n'amala okulinda ttiimu ye bagikubye oba ekubye, n'asooka ayimirizaawo esswala. naye bagwongerayo ne gugenda mu 9 amala gumaliriza, asooka ayimirizeewo esswala. bameka olwaleero abavubuka ng'obalaba babuze emizikiti olw'okuba ettiimu ye bagitaddeyo mu kaseera akamagaribi, wallahi n'atalabika mu masigiti, n'agenda n'atunuulira omupiira n'agulaba. kitegeeza omuntu oyo tannaba kuyingira mu valu ya swala. omusiraamu yenna alina okutwala esswala nga kikulu. mutunulire abaali bajjajjaffe bemuyita abaali abajunguti, abatakkirizanga kutambula ngendo safaari okujjako nga zinzimia mwe bagenda okufunira wuzu bazitadde mu bikapu byabwe. naye olwaleero osanga omusiraamu alina olugendo, alina gy'alaga, naye nga purogulaamu y'esswala tagirina mu bulamu bwe. mu bitende eby'omusiraamu almuhafadha ala swala kwe kubeera nga yeekwata ku swala, n'azikuuma mu budde bwazo, n'azivaluwinga, n'okulaba nga esswala temuyitako buli kiseera ye yakuuma esswala. ekitende ekyokubiri mu bitende by'omusiraamu as-sidqu wal amaana. omusiraamu yenna mu bitendo bye alina okutendebwa n'amazima. inna as-sidqa yahdi ila al-birri. baganda bange abasiraamu nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti amazima yahdi ila al-birri, galuŋŋamya omuntu eri ebirungi. obulimba bwe butwala eri omuntu eri obwonoonefu. olwaleero tuli mu busiraamu, naye kyekitendo kyatugendako, bakitwambula abalimu eddiini n'abataliimu ddiini. onoonya olwaleero omuntu alina amazima gwonookakasiza ddala nti kino bwe nkimukwasa, bwe mugamba ekigambo kino ddala mazima, olwaleero akubula. hatta abantu batuuse n'okulayirira ku mpewo naye nga balayirira mu bulimba. naye mu bitendo by'omusiraamu as-sidq kwe kubeera n'amazima. wattakullah wa kunu ma'a as-sadiqin. Allah tugamba nti mutye Allah, mubeere n'abo aboogera amazima, abaakakasa nti la ilaha illallah, ne banyweza amazima. mutunulire nabbi amazima ge yalina sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi makka yaishu baina al-kuffar. nabbi yawangaalira mu bantu abatali basiraamu, naye bajjanga ne bamuteresa ebitereso, ne bamuteresa ebintu byabwe. era bwe yali asenguka ava mu makka adde Madiina, yaleka Ali ibn Abi Talib nga amulekedde ebitereso ebyo abiddize bannyini byo. olwaleero aina sidik fil umma,
amazima olwaleero gali ludda wamu bantu ba ummen naye mubitendo by'omusiraamu ateekeddwa okuba nga alina amazima. Baganda bange amazima, nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti albir as-sidqu yahdi ila albirri, amazima ago omuntu bwaganyweza n'abeera ow'amazima mu bigambo bye, mu bikolwa bye, mu ntambula ze, amazima ago gamulungamye ne gamutwala eri ebirungi. Ebirungi ebitumiddwa mu bulamu buno obwensi n'obutabituukako kivudde ku bulimba olwaleero bweyolese. Tunulira abatunzi n'abagula, tunulira abantu olwaleero engeri gye bafunamu riziki mu mbeera ya kuyisaawo bulimba. Tunulira obufere olwaleero obuli ku masimu, waliwo nga n'abatudde awo omulimu gwabwe kukeera bukeezi kulimba bantu nga bwawangudde, nga bwafunye kiri, nga Airtel bwemukubidde, naye nga bulimba. Baganda bange tutereeze amazima. Amazima mu bakyala, abasajja bammwe okubeera nga babeesiga, nga ne bw'aba atambudde akakasa nti mukyala wange ali waka, nga naawe omwami gy'otambulidde, nga naawe mukyala we akakasa nti Haji gyali ali safe. Naye buli kiseera olwaleero embeera gye tuliko, omulembe guno ogutwambudde ekitende ekyo eky'amazima, buli omu takakasa munne. Ankakasa oba wooli oli safe, kakasa oba wooli oli mu kifo kituufu, nkubira ku video call ndage. Awo we tutuuse okulaba nga n'abantu betuwangaala nabo tetukyabeesiga, ng'omwana takyesiga taata, nga taata takyesiga mwana. Bameka olwaleero bataata basobya ne ku baana, ng'omukyala tasobola kulekera taata wa mwana oyo atambule naye ng'akimanyi ayinza omumusobyako. Baganda bange amazima mu bitende eby'omusiraamu kuba n'amazima, nyweza amazima. Amazima tegamenya. Beera n'amazima mu bigambo, beera n'amazima mu bikolwa byo, kubanga ekyo kitendo kikulu mu bitendo by'omusiraamu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal barru wa huwa tawwabul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Baganda bange abasiraamu, ziramu okubakuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala, ziramu okubakuutira okwenywereza ku ddiini ey'obusiraamu. Tuli ku bitendo eby'omusiraamu, ebitendebwa n'omusiraamu byateekeddwa okuba nabyo nga bitendo. Tekimala mujarradul isim, okubeera obubeezi n'erinnya ti ndi musiraamu, naye olina okubeera nga olina ebitende ebitendebwa naawe nga bwe tuzze tubyogera. Tubadde ku kitende eky'amazima. Banaye tubeere ab'amazima, tukuume amazima, tuleme kubeera nga tukumpanya abantu olw'okuyisaawo mesegi yaffe. Ekitende ekirala mu bitende eby'omusiraamu atasaamuhu wal afu, okusonyiwa. Mu bitendo by'omusiraamu, omusiraamu alina okuba nga asonyiwa. Baganda bange, nabbi bamuyisa bubi e Makka, bamuvuma ne bamukuba. Bwe yajja e Madiina n'agenda mu ntalo ez'obusiraamu, fa udhiya, n'anakuwazibwa nnyo, n'atuukibwa n'okugibwamu amannyo ge arrubai. Naye nabbi yasonyiwa. Bwe yaddayo e Makka, fatihu Makka, nga Allah amaze obaddiza obuyinza mu Makka, yatunulira abantu bonna abamunakuwaza n'ababuuza mbakolere ki. Ne batandika omutenda ebitende ebirungi eby'amazima byenjogeddeko. Naye nabbi yasonyiwa n'abaga nti idhhabu fa antum tulaqa. Buli yenna yamunakuwaza n'abaga nti mugende fa antum tulaqa, muli baddembe. Omuntu abeera mu famire ne muganda we ne bazoganya, naga sijja kusonyiwa paka ku akhira. Kiki kye baali bakoze ekinene ekyo ekikutuusa ku ddaala ery'obutasonyiwa? Olina abeera ne muganda we nga maama y'omu ne taata, naye nga aganya omusonyiwa. Omusiraamu yenna alina okubeera n'okusonyiwa. Wa antaafu aqrabu littaqwa,
bwe munasonyiwa kigenda kubasembeza okumpi ennyo n'okutya Allah. Sonyiwa. Oli abeera n'omukyala naga sijja kukusonyiwa paka ku akhira. Ne batunka. Oba omukyala natunka n'omwami naga sijja kukusonyiwa. Bane tusonyiwe. Abantu abamu batuuse ne kulevu obutasonyiwa baana baabwe. Natuuka n'oggoyo omwana muzaalukuse. Ani yaga nti bazaalukuka batyo? Naye ng'oluusi ekimugambisa nti nkuzaalukuse n'akolima n'ayogera ebigambo ebinene kubeera nga yasabye omwana akakadde. Omwana n'amugamba nti taata sirina. Muzeeyi ne yeekyanga. Abaana tebakyanyamba, tebakyanfaako. Nabazaala kufunamu bafa ku maama waabwe yekka. Maama waabwe ampisa bubi n'aliwooyo hakki endala naye omwana nnyemi akakadde. Takyali mwana wange oyo muzaalukuse ne mukiraamo toliimu. Oluusi byokulima biddira ggwe. Banye tusonyiwe. Abantu ba famire buli omu asonyiwe munne. Gye tugenda mu maaso ga Allah birala. Gye tugenda mu maaso ga Allah bizibu. Naye okusonyiwa, Abubakari yasonyiwa. Omukyala eyeetaba mu lutalo olwali lwonoona muwala we amaka ge gafe. Nabbi Abubakari n'amutegeera nti omukyala ono Ummu Mistah y'omu ku batambuza akadingidi okulaba nga ayonoona omwana wange. Ekitiibwa kye kife mu maaso ga nabbi. Naye Abubakari yasonyiwa. Allah n'amussaako aya namba aga nti ala tuhibbuuna yaghfira Allahu lakum. Mwe temwagala Allah kubasonyiwa. Abubakari yawulira etteeka yaga nti kadi afawtu. Kyava Allah yaga nti waliyafu waliyasfahu. Basonyiwe. Gwomala okusonyiwa ate kye basonyiye bakyejjeko ku mitima. Naye omuntu abeera ne muganda we nga tebasonyiwagana. Olwaleero bye bizibu mulaba ebitweŋŋanzeeko mu famire. Bantu butaagala kusonyiwa bannaabwe ku buntuntu obutonotono. Oli najja azze kusaba ku muganda we amuyambe kapita egende mu maaso. Muganda ye n'amugamba sirina. Olutalo ne lutandikira awo. Tatuyamba yalina ssente. Ne batandikirawo olutalo. Baganda bange okusonyiwa ŋŋana. Mu bitendo by'omusiraamu, omusiraamu asonyiwa. Tubeere nga tusonyiwa. Ekitendo ekiddirira ekisembayo al-ithar. Bannayo okwerekereza. Omusiraamu yerekereza. Ekyo kitendo kirungi mu bitendo Allah be yatenda nabyo basahaba. Abaava e Makka ne basanga bannaabwe e Madiina. Abaali e Madiina beerekereza bye baali balinako obwagazi ne babiwa bannaabwe. Kyava Allah yabatenda naga nti wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Beerekereza bye baali balinako okwagala ku mitima ne babiwa bannaabwe. Bane tubeera abantu abeerekereza. Osanga omuntu nga teyeerekereza buli kiseera. Tayagala kumanya. Nebeera omuntu ayeerekereza ayagaliza banne ebirungi. Oli atunka n'omukyala nga tayagalira ddala amuyiteko amusinze ekirungi nabbinkanya naye. Buli kalungi n'akamujjako. Bantu batuuka ne mu kwawukana ng'oli teyeerekereza. Marriage ekutuseewo naye nga tebeerekereza. Buli konna ke nakugulira kateeke wano. N'amujjako jalebibu, n'amujjako abaya, zonna n'azikumako omuliro. Kwaterekereza wabaaki. Waliwo omusajja omu namulaba n'amaaso gange. Yawa mutabani we ennyumba mu mukwano wakati wa taata n'omwana. Taata n'akwata ennyumba n'agiwa omutabani. Ne bafuna obutakkaanya mu maaso eyo. Muzeeyi n'aleeta bawannyondo n'abagaba balinnye waggulu bagibambuleko amabaati. Yonna ne bagikoonawo. Yagana ennyumba gye nakuwa ngikuggyeeko. Lwaki tetwerekereza? Ekitutuusa ku ddaala eryo kiki? Ofa ki n'ensi gwe aterekereza? Ogenda kgenda naki mu maaso ga Allah weerekereze. Naye ogenda okulaba abantu battunka n'agazaabika emipiira. Bane tubeera abantu abeerekereza. Obulamu bw'ensi bwakwerekereza. Kyova olaba bwe muneerekereza n'ennyombo mu famire zijja kukendeera. Bwe muneerekereza n'ennyombo mu marriage zijja kuvaawo kwerekereza. Naye abantu obuteerekereza. Kyova olaba ne bino byonna bimulaba byonna eby'obusiraamu ebirolwo kiseera ebitaggwa ebitutemyetemyemu abakulembeze b'obusiraamu
abaliwo ne batugabana tulinga kati abaafuuka ebibiina by'ebyobufuzi buteerekereza. Senga abantu babeera n'ekitende ekyo ekya al ithar. Mutunulire abantu abaali e Yarmouk mu lutalo olwali oluzibu nga basahaba beetaaga amazzi, ebiwundu bapookya n'ebiwundu, ennyonta ebatta mu kasana perekeca ne babaleetera amazzi. Naye buli gwe baleeteranga baali abantu 6 nga buli omu agamba nti twalira munnange alabika yali obubi, nga buli gwe batwaliraga atwalira munnange yali obubi, buli gwe batwaliraga nti munnange oli yataawa, naye nga buli omu ayiriitira paka we baggwayo 6 nga buli omu ayagaliza munne, bagenda okudda kwasooka gye batandikidde nga Allah agenza abajjulula. Ani ayinza okutuuka ku ekyo ku bantu b'omulembe guno? Abantu baganye n'okwerekereza ku baana baabwe, abantu baganye okwerekereza ku b'eŋŋanda zaabwe. Baneetwerekereze, ekyo kitendo mu bitendo by'omusiraamu byoteekeddwa okuba nabyo ng'olinamu okwerekereza. Ensi esobole okutambula n'obulamu bwo busobole okugenda mu maaso, weerekereze. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atufuule abasiraamu abannamaddala. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mu baddu be basiima. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okuyimiriranga ku mazima. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. وارض اللهم عن 4 الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنزل علينا غيثا هنيئا، اللهم أنزل علينا غيثا هنيئا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم ارحم ضعفنا وعطي جائعنا واغن فقراءنا وفقراء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل بلدنا هذا أوغندا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality.